Banyabo malamusizaako waliwo ekigenda mu maaso. Mutabani wa Mwami Museveni Muhoozi Kainerugaba yatadde ekifaananyi ku mutimbagano n'alaga nti Eddie Mutwe yamutadde mu basement ye ali musomesa Lunyankole era n'avaayo n'alaga ekifaananyi ekyo. Bw'otunulira ekifaananyi ekyo nga musazeeko enviiri mu feesi, abatunuulira ekifaananyi ekyo nga yakubiddwa nnyo. Era ku gamu ge ntegeddeko ekifaananyi kya Eddie Mutwe ekyo, awo nga bakamusalako enviiri bakamuwamba, kubanga n'embeera gy'alimu si nnungi. Baamutulugunya, baamukuba, bamusisa obusajja, bakoze buli kaki kyasembayo. Naye ddala nga oli ajja tuula yeebuze Eddie Mutwe yakola musango ki? Teguliiwo. Oli n'akwata munnange tumutadde eri tumusomesa Lunyankole, ye CDF w'eggwanga. Ebikolwa nga bino tetusobola kusirika nga bigenda mu maaso, era tusobola kutya muntu yenna ng'eddembe ly'obuntu liri mu kutyoboolebwa. Kyembeera Eddie Mutwe gy'alimu bannayuganda bangi be bayisiza bwe batyo, bannansi bangi be batulugunyizza ne babayisa ng'ebisolo. Munnange bo nga bamanyi b'amaanyi, balina emmundu, balina buli kimu, basobola okutta. Mwabirabye bagenze ku poliisi y'e Lubowa ne bakuba bubi abasirikale, ne babakuba. Nammwe abasirikale mubiraba bye tubagamba nti abantu bano okutyoboola eddembe ly'obuntu bakifudde kya bulijjo. Muganda waffe Eddie Mutwe ayisiddwa bubi, era n'embeera gy'alimu kati si nnungi. Naffe nga bannansi twetaaga okuyimusa amaloboozi gaffe. Oli n'avaayo n'ekifaananyi n'akireeta n'abalaga nti mmwe temulina kye mugamba, naye ng'ebitongole by'okwerinda bibadde bivaayo byewakana, tetumuyina, tetukola ki. Kati ye omukulu yavudde n'akakasa ensi nti yamuwambye ali mu basement ye, yamuwambye ali musomesa Lunyankole. Can you imagine mu Uganda enamba yakulaza agamusomesa Lunyankole? Nze Museveni manyi bwa operating nga buli wali mulaba, nze tasobola kunneekweka. Nze ndaba enkutambuza y'ebintu n'enkola y'ebintu ne nga wano waliwo Museveni. Ekyo nkikubuulira. Era bakusikiriza ne bakusanga ng'ozze mu by'ekisiru, bakusikiriza okubikola ki? Okubibeeramu. Otuuka akaseera ate basooka kukola ki? Bukyamusa paka we bakutomeza. Oba mala okukutomeza batuuka nga tebakyajja. Ekyo nkikubuulira. Batuuka nga tebakyajja, gwe bamanyi already baalukusuulamu. Bakusanga ye gwe Rashida owanika live za nkyukakyuka, obuulira abantu ebigenda mu maaso, Museveni engeri gy'anyigirizaamu bannayuganda, ne bakuteekamu ne bakulaga nti ova nawo ku live nga tolina wadde kyofunyeewo. Naye ate abali mu vibe bweziti abafuna. Nze nalaba muwala waffe ono Luwiraiti mumujjukira, yayogeranga ku nsonga z'enkyukakyuka ng'onoonya abagaba ebirabo ne babula. Naye bwe yadda mu biboozi namusanga ng'eyo mu live z'abaddeno baani nga bagaba mpologoma bwara. Okitegera, bakusikiriza okukusibirayo, okulemezaayo. Oyingidde eby'ekidongo, sigalayo. Bakulaga nti eby'ekidongo byo bifuna namu. Yensonga lwaki bakola ebyo mu Simanyi Boys Dormitory n'owulira mbu waliwo abagagga babisponsoringa. Bakulimba. Tewaliwo mugagga sponsoringa bintu ebyo. Gavumenti yennyini erina ba agenti baayo be babikola. Bakulimba. Ne bakugamba ng'omugagga yajja n'atuwa $2,000,000 n'atuwa $10,000,000. Buli w'owulira ekifaanaganako bw'ekityo nga naawe ogamba nange kaŋŋende mu ebyo, nange kankola ebyo. Kubanga Museveni akwagala mu by'ekisiru, era buli w'obeera mu by'ekisiru akulaga nti gy'ofunira gy'ojja ebirungi. Eno mu by'amagezi akulaga nti ojja n'ennyonta ejja kuluma nga tolina kyofunayo. Weekanga birayive ebibeerako aby'ekisiru, kwe kubeera abagaba ssente, kwe kubeera
obogezako okuntegeera okitegeera basikiriza ffe kati gwe kiseka jja n'okola live ne bakutunuulira n'ogenda naawe ng'otuuka ogamba mwana eri waliyoko ku kasente obunziko otandise okukuba wagaboozi osegedde ova ku mulamwa osegedde ova ku mulamwa bakusikiriza okutwala mu byekisiru live mu Uganda oba mu Uganda ebyekisiru byebikola ki byebibeerako abagaba akasente ekyo Museveni bwakikola akulaga nti oba bannayuganda byebaagala bikusasuza n'okusasuza ye tajja kujja zikuwa direct kubanga bw'anajja ojja kusaba nnyingi naye abikuteekamu wali n'owulira nti ate kati ono bamuwadde miliyoni 5 ono bamuwadde miliyoni 10 ono bamuwadde miliyoni 2 gwe naawe n'ogaabe gwe bawadde miliyoni 2 akola ki ogenda olaba byakola bya kisiru nga naawe ogamba nange live ez'amagezi nzivuddeko kangende mu live ez'ekisiru kumbe Museveni wali waakolera akuwugula ayagala bannayuganda baleme kufaayo kubigenda maaso mu ggwanga lyabwe babeere mu bya kisiru byokka ekyo kye tubagamba otuukako butuusi ogenda olaba ebirabo biyiika ab'empologoma ab'ebiki ogenda olaba abeeyama akasente beeyama gwe ngenda kuwa miliyoni 10 ngenda kuwa miliyoni 5 some enamba yo nga naawe ogamba ekitegeeza nze ndi eno mu byekisiru ekitegeeza nti byendimu tebikola wadde byamagezi biri eri ebyekisiru bye birimu kasente nga naawe otandika ng'oteekayo kirayivu nga naawe otandika kola kikwonooneka kumbe gwe basise olwa eddobo lyabwe likutte bakukutte bakuvuze bakutadde mu byekisiru osegedde kati ekiboozi kya kyampanya n'ekirayivu kyabwe oba basasise kati state yakiyingidde fully kubanga mu Uganda mwakiguze ekiboozi kati bagenda kulaga ne gundi akoze live kati ne gundi akoze live kati gundi ayogeredde munne bwati ne gundi ayogeredde munne bwati bakuvugira okwo emyezi egyo